Gwakubiri omwaka ogwedde ekitongole ekitoto Energies EP Uganda, Sinok Uganda Limited ne Uganda National Oil Company UNOC ne Tanzania Petroleum Development Corporation TPDC byatuuka ku nzikiriziganya okukolera awamu okusima amafuta mu Uganda. Olwaleero omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni atongozza ekyuma ekisima amafuta ng'omukolo gubadde mu muluka gwa Buhuka mu ggombolola ya Kyangwali mu disitulikiti y'Ekikuube. Mu bubaka bwe, Pulezidenti Museveni awadde abakulembeze amagezi okuba abeegendereza nga basalawo ku nsonga ezikwata ku ggwanga okwewala okukola ensobi eyinza okulifiiriza. Museveni asinzidde wano n'alabula abeesomye okusaanyaawo obutonde bw'ensi nga bw'agenda okufaafaagana nabo era alabudde bonna abali emabega w'okusaanyaawo ekibira kya Bugoma nga bw'atagenda kubakkiriza. Mbagambire bali mu kibira emizimu yetu ejja kubaleetera ebizibu. Emizimu y'abalwanyi y'abahekera ejja kubaleetera ebizibu. I'm going to make a map. I will use my UAVs in the Bantere. I will capture everybody who is in the Nani. Are very crucial. You hear the other forests which were in the Kafu side. You cannot say the oil and the maize are more important than the forest. No. Or the rivers. Asabye abatuuze b'e Bunyoro okweyambisa omukisa gw'okusima amafuta mu kitundu kyabwe bejje mu ddubi ly'Obwavu. But for me the biggest local content which all of you can participate in is agriculture, producing food. Because all these people who work in the oil fields need food. Nobody has computers, one. No, a computer. Minisita w'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Dr. Ruth Nankabirwa Sentamu ategeezezza nti bakoze buli ekisoboka okulaba nga batuukiriza obukwakkulizo obwetaagisa mu nsi zonna enteekateeka eno okugenda mu maaso. The government and the ECOP Limited have been implementing the Resettlement Action Plan for the right of way and above ground installations, and so far more than 68% of the project affected persons in these areas have been compensated. Bannamikago baweza okwongera okunyweza enkolagana ne Uganda kukakasa nti ekiruubirirwa ky'omukago guno kituukirizibwa. We thank other partners to this project, the Ugandan government, Total Energy, Sinok, and other partners who are stakeholders to this project. I'd like to take this opportunity to express my sincere appreciation to the Uganda government, especially Your Excellency, for ensuring a long-term stable and political social environment in Uganda, and for providing a pro-business environment for foreign investors. To ensure the progression of the Kufuuka Lufumo project and the oil and gas sector generally, we appreciate your commitment to ensure sustainable development of the oil and gas resources in the country. Doreen Nakajiri, BBS Terefayina, agesigika.